njala kutwala omukisa guno okusooka nti ekireeseewo okulwanagana okugoba abantu ku mataka n'okubeera n'abantu abatalina ttaka ekintu ekivudde ku bantu mu Uganda namba y'abantu okweyongera buli lukya n'okubanga mu ggwanga twafunamu abanene abakozesa emmundu abali mu gavumenti ye nga bw'aba ayagala ettaka n'aligula abantu abagobanga bw'ayagala bakozesa n'amagye na poliisi n'obwavu ebyo ebintu bisatu bye bisinze okuleetawo obuzibu ku ttaka mu Uganda naye twagenze okulaba Museveni mu kiwandiiko kye yawadde abakulembeze b'NRM ng'ayomba sooka Buganda Land Board yagambye eriyirigo mayiro ttaka mu Uganda mutega okumanya nti tuyinamu ebika by'ettaka ndowooza nga bina okusooka mulimu abalina ettaka ery'obwannannyini ng'oli alinako ekyapa lirye ne mubaamu abalina eriri customary nga mu Northern Uganda ng'ettaka lya clan lya kika buli omu abeerako afa n'alekako abaana lya kika bye bannannyini b'ettaka komino ne tubaamu n'abalina mayiro kakati Museveni buli lunaku ennaku zino akeera kuyomba n'abalina ttaka lya mayiro ate nga y'omu kubasinza mayiro ennene mu Uganda. Museveni faamu ye eyawa ne Gomba ekisozi etudde ku byalo 8 n'okugirambula lumu yatwalayo ab'amawulire naye okusobola okulambula faamu ya Museveni yabateeka mu mmotoka tosobola gitambula na bigere ebyalo 8 yabateeka mu mmotoka ate nga yavuga yennyini n'abalambuza faamu ye. Kakati omu kubasinze ettaka eddene mu Uganda agamba nti okuba n'ettaka eddene kikyamu kubanga mulimu abantu abatalina ttaka ettaka lyabagibwako mu ndagaano eyakolebwa wakati w'abafuzi b'amatwale ne Buganda mu 1900. Kati Museveni ye ataaliwo mu ndagaano ngo bataawa ttaka lino yaligyawa kuba ye teyaliyo nga bagaba eri ettaka naye y'omu kubasinze ettaka mu Uganda eddene abatamanyiyo muje mugendeyo ekisozi eyo mulabe almost entire sub county byalo 8 Museveni alundirako nti ziringa 13. Kakati ebyo abireetawo kujja abantu ku nsonga nkulu bw'otunuulira abawubosi mu figa ze baakafulumya mu Uganda tulinamu abantu miliyoni 8 abaavu abo be batongole kubanga balati bamanyikiddwa abo batongole bali mitabo bya gavumenti baavu lunkupe atasobola kweriisa kya misana baba bakiyatamanyi anajja kyaggulu. Mu Uganda bala abantu mu 1969 1969 Uganda yalina abantu miliyoni 9 n'emitwalo nga 50 miliyoni 9 okubala abantu okwaddako mu 8 abantu bali beeyongedde nga bafuuse miliyoni 16. Museveni wayingiridde wano mu buyinza 1908 baali miliyoni 12 okubala abantu nga Museveni amaze okukwata obuyinza 1991 abantu nga baweze miliyoni 16. Mu 2014 lwaliyo okubala abantu bali bafuuse miliyoni 2014 miliyoni 34 n'emitwalo 6. Kati abakola ku by'okubalirira abawubosi batugamba nti kubanga abantu mu Uganda beeyongera obutundutundu 3 ku buli 100 buli mwaka kati olwayo tuwera miliyoni 44 ez'abantu mu Uganda. Ffe tusinga abakyala abasinga okuzaala mu nsi yonna. Kiteeberezebwa nti abakyala bannayuganda buli omu asobola okuzaala abaana 6 5.8. mu nsi endala ozigendamu naliko mu Austria Vienna nga n'amaka agamu temuli yadde omwana ogumu bwe guti osanga mwami na mukyala ate nga agamaka mangi nnyo batandika n'okugaba ebirabo eby'abanaazaala Norway, Sweden, Denmark. Ezo ensi bw'obeera nga oli mutuuze waayo bakuwa ekirabo okuzaala kubanga abantu batono n'ezimu ku nsi ezisinga obugagga. Ffe abamu kubasinga obwavu buli mukyala ba Uganda basobola okuzaala fertility rate simanyi fertility rate mu Luganda olutuufu ndowooza bagimu oba buli mukyala asobola okuzaala abaana 6.
katuyina abantu miliyoni 4 ne Museveni naye ayina abaana nze kitange ayina abaana 46 ye bamuzaala omuntu omu abaana 46 omuntu omu kati gwomusuubira nti ne bwe wali mubadde sub county namba natekako abaana 46 buli omu n'azaala 2 singa tuli bameka nange nyina 6 ye omu ayina 46 naffe tuzaala ate tukyazaala. So therefore obuzibu bwa Uganda kati bwe tulina saawa zino obuleese obuzibu kutaka okusookera ddala abantu bangi ettaka teryeyongera. Ekyokubiri abantu baavu n'abaliina balitunda abavubuka basanga mu kibuga batunze ebibanja baze kuvuga boda boda n'abamu ku bali mu gavumenti abalinga Museveni bo abalina amagye lya Museveni ettaka likuumwa amagye teri yasobola kulisengako yadde fuuti yemu tosobola kugiyingira ekisozi amagye ge galikuuma SFC kati abo bangi bwe bati abalina ettaka. Toyinza kugamba ggwanga liri mu mbeera bwetyo nti ebizibu by'ettaka byonna bireeteddwa ttaka lya Bwakabaka na Buganda Land Board. Museveni ayagala kutujja ku kinene saawa zino tukiteeberezebwa nti bwe tunaabeera tweyongera obutundu 3 ku buli 100 mu myaka 2 okuva kati Uganda egenda kubeera n'abantu miliyoni 8 ekitegeeza nti ettaka tirigenda kusigala nga bwe liri. Teebereza 1969 tuli miliyoni 9 tugenda kufuuka miliyoni 8. Yensonga lwaki ne Parliament ey'omusanvu yaleeta etteeka lye bayita Condominium Property Act erikkiriza omuntu nti gwe wansi osobola okubeera nga olinayo ekyapa nene muzimba kayina nga nawe olina ekyapa ku second floor omulala alina kyapa ku third floor kuba abantu bwe beeyongera kikitegeeza ensi bwe ziwangaala. So therefore Museveni twagala kumulabula nga FDC butalagira abantu kumenya mateeka nti ettaka kati ababadde bawa obusuulu Buganda Land Board eriri gwe yafu kyakiriza nti muddamu kuwaayo obusuulu. Entalo Museveni zanayitawo ku ttaka zijja kusaanyawo eggwanga lino. Eggwanga litekwa maanyi kugamala mu kuteekawo makolero kuteekawo mirimu mirala gikolebwa abantu olinga ne bwaba asula mu kayine nti natafaayo kubeera na kibanja bye biri mu nsi yonna. Naye Museveni bw'anaalowooza nti ebizibu bya Uganda byakwata ku buli muntu ne bamuwa poloti Uganda tenaanuuka nga bwe yali bweri ate abantu bo banaanuuka beeyongera. Ensonga ey'okubiri ya ntalo Congo, Sudan zombi, Somalia, Ethiopia. Ensi ezo bw'ozeetegereza zonna zize zifugibwa abasajja bamusibira mu bbwa abatuuka n'okulowooza nti okulembera se birthright nti dembe lyabwe ezaaliranwa nti oli bamuzaala ng'atekwa kulembera banne. Kyova olaba Sudan Bashir yagikulembera emyaka 3 bamujjako tannamatira. Mobutu Sese Seko n'akulembera Congo okumala emyaka 25. Zenawi n'akulembera Ethiopia emyaka 17. Siad Barre n'akulembera Somalia emyaka 21. Bano bonna abakulembeze bano abaali bafudde okulembera ensi ng'ekyobuzaaliranwa right yaabwe teyiyo yavaako mu mirembe bonna baagoba bagobe. Kati Uganda eyolekedde eri ekkubo kubanga Museveni alabira ddala Uganda ng'alinganga gye yasikira ku kitaawe atekwa kugifuga bw'amala naye agisikize mutabani we. Twolekedde ekkubo lye limu uyuwa musaayi okusobola okukomya obukulembeze bwa Museveni. N'olwekyo Museveni twagala kumuwa amagezi kikyasoboka n'atuula ne bannayuganda ne tusalawo ddi lwanaakoma Bunambiro tugenda okutuuka mu kulonda okuddako nga Museveni yagenda ddanga eggwanga lifunye obuweerero. Otherwise bwe tunaabeera bwe tuti n'omukulembeze alowooza nti tasobola kuvaako nga Bagadafi bwe baalowoozanga n'alekawo option emu yakumuggyako ng'abantu bamaze kuyiwa musaayi tugenda kugenda mu bya Ethiopia, Sudan zombi muziraba, Somalia, tunuulya ensi ezitulinaanye endala Kenya, Tanzania abadde bakyusa obukulembeze naye bafunayo obutakkaanya oli abeerayo naye essuubi nti ono pulezidenti simwagala naye agenda naye soono agenda okufiira mu ntebe. Ffe nga FDC tuze tukyogera nti bwanaabeerawo okuteeseganya nga kwa mazima si kwa kugenda kunywa mu caayi ne Museveni tujja kwetabamu okusobozesa Uganda okuva mu kizibu kyerimu olwaleero. Ekisembayo abantu mu bya COVID n'okutuusa olwaleero tetunaba kutegeera mu byokugema abantu tukutte kubo ki. Mr. Museveni
buli lunaku buli lwafuna omukisa okwogera ng'agamba nti Uganda egenda kufulumya eddagala erigema covid vaccine. Ate mu budget yateekamu billion 5.6 za kugula vaccine. Ate n'amawanga ag'ebweru abagagga babadde balina vaccine nga tebazita kati bagemye abantu abasinga obungi batandise tuweza obwereere nnyingi. Wetunaamalirako December nga tufunye doozi ezimala okugema abantu 11 ate nga n'endala bakyatuwa. Kitegeeza ndi Uganda oyinza n'okwesanga nga teguze kuba neze tulina saawa zino zikyabalimi okumalawo. Muwulira kati bikwekweto nti Katikkiro ayisa abantu mujje babageme simanya nayireboro walizi simanya ani. Ne vaccine eziri mu Uganda zitulemye okumalawo. Ate bakyatuwa endala nasomya abannorwe nabo batuwadde. Kati ne sente zenyinzi zirabika mu budget tuyinza obutazikozesa gula vaccine. Kati ate Museveni yakwata billion 3.1 n'aziwa omukyali ennaku zino amwagala nnyo bamuyita Musenero. N'amuwa billion 3.1 ng'ayitira mu kitongole ekitaliwo mu mateeka kye bayita preside nti Musenero agende atukolere vaccine. Naye nga vaccine gy'agamba batukolere tuli mu kufuna za bwereere twaladdewo sente ez'oggula. Kati ate ne Musenero ne mu supplementary eno gye baleese eya trillion 3 mulimu billion 5 za kuwa Musenero kufulumya vaccine. Tetumanye wa Museveni ne Musenero vaccine bagenda kugigemesa ani. Zetulinawo zitulemye okumalawo bakyatwongereza obwereere twateeka ne sente mu budget ez'oggula. Museveni atubuulire situmanyi oba vaccine kifuuse kirabo nti yakiwa Musenero nti Musenero genda ofulumye vaccine nga Musenero agenda kuziwaani vaccine ng'eziriwo zitulemeddewo ate n'endala zikyajja. Tulowooza nga FDC nti kati alabika covid yafuuse bizinensi nnene otiisa butiisa abantu nti weeve eyokusatu ejja nga mufulumya sente kufulumya vaccine ng'ezo ziriibwa nga mubaga mwetegeke ey'okunejja nga mufulumya sente. Kati ye katemba gwe tuli mu Uganda. Thank you very much. Of course abaka betulina mu parliament tebamala kulemesa kiteeso kino naye bonna tumanyi bulungi teri yagenda kuwagira kugaba sente zino. Naye abaka parliament bonna tubakubira omulanga. It is their duty obutakkiriza Museveni kugaba sente naye nga byazigabiramu babiranga tebiina gye bitutwala. Abaka parliament kati vunanyizibwa buli gye bali oba baziwaayo nazo bazirye nga bwe baalidde ziri obuvunanyizibwa eggwanga libatunuulidde. Thank you very much. By election.